batweza omulimu. Ekyokubiri chairman babuulira bwe muva wano abamu bwe muva mu meeting mudda buzzi waka temubuulira bibadde mu meeting mutegeeza abantu bamwe. Nze okutandika ne Mande kusaba chairman tonkubira simu yo ngenda kukwata kesisi olwaleeva kunkwasa kibangirizi ngenda kuteeka pikipiki ze nkutte abatalina uniform. Wemba njagala kubasaba ba chairman tonkubira simu ng'ongamba ati bakutte omuntu wange titayambadde uniform. Bino bya ddala. Bw'onaakuba essimu sigenda kikuwuliriza. Nja kukwata mpulire buulizi kubanza nsooka kuwuliriza ogamba ki. Nsonyiwa munnange olw'ensonga abasajja batutta. Amajambiya agafuusa amajambiya. Mundeke nange ntwana amajambiya. Njagala kubasaba mikwano gyange. Olutalo lw'ennino olunene lwakulaba nga buli muvuzi wa boda boda ayambala uniform. Oba tolina uniform kitegeeza oli kulimino. Era nsaba mwe basente mwe mbamubeera ekyokulabirako muli muyangambira bbeeyi. Pipiki gy'okula miliyoni 10 owoza ka uniform kamitwale naku ka bbeeyi. Era tusaba bamakampuni chairman badde kusaba otwogere nabo batuweeyo akawiiki abantu baffe bafune uniform. Mubaleke era tugenda kwogera nabo abatuwola looni muleke abantu bafune uniform batu musoba zibagulira. Tubaweeyo akawiiki aka buli muntu agenda afune uniform. N'ebino bya ddala kuba operations zigenda kubeera mu tiimu 3 poliisi KCC n'abakulembeze. Namwe mutwanguyirize bw'ondaba jangu ompe ppiki ogende. Njagala kuwulira magambo nnengera todduka kwekwasa ppiki omanyi gye ngitwala osasula uniform. Abakulembeze naddala mwe mutwanguyirize ba chairman byo bibugulya bya ddala. Nze sibyogerangako naye ni serious kati. Olw'ensonga sijja kubalimba basajja batulumba n'amajambiya bali ku ppiki zabo batumalawo. Twagenda tukoya abantu abava ewakiso abava emukono abava emasaka ng'azze muno okubyanzizaamu ate n'akulyamu ebikolobero n'adduka. Waliyo ne waffe fe abaleeta gavumenti eno omanyi fe abeeruweero era nze ngenda okuli ab'emasaka nga bagamba fe abasomoka lwera fe abaleeta gavumenti eno. Njagala kubategeeza mikwano gyange twetereze bino bya mu bwangu. Chairman tova wano nga tuwandiisizza stage jangu olabe stage eyo ddala kituufu yeggwe nakati mbadde majambiya emakinde gyenva kyekingeresezza ejjambiya zifuuse ejjambiya misana ttuku batamye wa boda mwate namwe muli bagayaavu. Omusajja olugendo lwa 12 akugambye mutwala omugambye mutwala atudde butuuzi naawe ne weegaba. Tubasaba mwebereremu kitegeeza sente muzaagala naye namwe obulamu bugendagenda. Abakulembeze mbasaba essaawa ze tulimu nnaku nkulu. Obutemu bungi obubbi bungi. Mulimu abaana baffe bano bali mu kubabbako mutuyambeko. Waliwo bano abali omwana najja ng'azze n'ensawo agenda mu kyalo Masaka bamusindise. Owa boda oluyambako omwana olutuuka wali amugamba sooka oveeyo pipiki esise ng'adduka n'ebintu by'omwana. Mutuyambeko abakulembeze mutegeeze abali awo kumpimpi. Njagala kubasaba kyo kyekisembayo. Oba omanyi ng'omulimu kyagwagala kyo kyaddala kyekisembayo. Oba omanyi nziramu ate kyekisembayo funa uniform. Ebirala ne bw'osooka n'obireka byonna sooka ofune uniform. Ebisigadde byo byatugera bibateerereza. Naye uniform kati kyekiseera kino kyekyogerwa. Era njagala okusaba mikwano gyaffe mwenna ba chairman obuvunanyizibwa si bwaffe ffekka. Mulimu abagambye nti mulimu abantu abali ku stage abataagala kuwulira. Gwe mulekayo siwo onaakuwuliriza n'agoberera n'awuliriza ky'omugamba ye mutuufu. Gwe basigadde bandekere bano bajogera luzungu naye abaluzungu bajja beeti eno ensonga pulezidenti yagitongoza bwe tuli mu kuteeka biragiro na nkola ntuufu yakulaba nti tulongoosa omulimu. Waliwo tubalina ekizibu nga abantu bajja mu ofiisi ne baleeta ebiragiro ebyekomeredde ebitiisatiisa. Naye mwene ensonga bw'onsanga nange oluzungu era bamugenda kwewuunya abadde bamanyi nti manyina oluzungu ogenda kwewuunya. Era owooluganda tojja gye ndi tofuna yunifoomu nite kuba njogera because olw'ensonga eno ensonga gye tugemu eri siriyasi si kusaaga. So neebaza wa chairman abategese meeting eno. Neebasaba nembeebaza nnyo olw'obudde bwe muwaddeyo. Kino kya ttendo omuntu okuleka contribution ndene gy'otaddemu
okujja n'owuliriza bw'oza temutudduka buddusi kuba ku ssaawa eno tumaze okutweninga abavubuka abagenda otuyambako okulaba nga abo abajeemu n'abali mu kututemaatema. Nkusaba bw'oba olinayo omuntu yenna gw'owekengedde kuba bino ebiseera bye tulimu abatemu bali mu kutambula ababbi, nyamba onkubire kasimu kano 0703 526 yeeyambe 0703 50 2644 07 03 5 26 44 mutyaba ne kumobile money kweri. So njagala kubebaza neyanziza eyanzege twawo ekigenda okupiikinga abantu abo nga tutawanye na kumenyeka. Chairman yenna ayina chief ayina omulukago nga gulimu stage enfu netusiŋŋana ng'oziwandiisizza wano naawe tugenda kuvuunana kyekimu tukiyisizaamu mu nkola gye mubadde mumanyi gye tubadde tukolamu emirimu. Singa nsiŋŋana chief nga stage yo eriko ababbi nga gye tumanyi ey'okumakerere wano waggulu wano ku 10 nga chief mwoli mu lukago emakerere ogwo gwenjogerako nga mulimu ababbi tujja kujja tukutwale otubulire lwaki bulijjo bakuumye mumanyi okujja ne mubanona ne mugamba abantu bazibu ate nga mubadde temubawaayo naawe ojja genda. Neyanziza okumpuliriza basentebe b'amasiteegi ne baminisita etuyita abakiifu mu structure yaffe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Neyanziza sebo komanda ziwa omusango tugenda kugusalira mu kkubo, teri kigenda kuddako, era gwe tunaasangiriza bajjajjaabo bajjako batuuse okusisinkana. Ng'omukulembeze wa bodaboda tulaba ebigenda mu maaso nga ssaawa eno abantu batandise n'okuva ku pikipiki baddayo mu takisi. Abantu abaali batambulira ku pikipiki emwanguye ng'alina akasente ke wakatwala kati batandise okutya omulimu gwaffe. Wano wensabira abavuzi ba bodaboda tuleme kutunuulira bantu abo nga batulugunya babba bannayuganda babakuba ne tubaleka ne bagenda. Abantu abo batono tusobola okubataayiza ab'ebyokwenda banaatwegattirako nga ffe omulimu gwaffe tugugyemu empulungusa ezo. Era ntegeeza buli mumenyi w'amateeka mu Kampala, senguka mu Kampala, kuba buli wa bodaboda wonna waali ku siteegi tumufudde musirikale, tumufudde mulwanyisa wa bikolwa bibi. Nabwe kityo mbasaba mutuyambe mwe bannayuganda, mutuyambe bwe tusangiriza omuntu oyo yenna eye basime bodaboda yatafuta bodaboda kwa uniform ono omuntu ajambadde empisa embi zonna neneeyisa embi okuyita mu bitaala nga tebimutadde, kuyita kuwanuwe, kuyita ku pavement, ebyo byonna omuntu ayambadde uniform tasobola kubikola. Ekirala waliwo abannayuganda bangi abeerimbise mu mulimu gwaffe ng'ate balina emirimu egyabwe. Kati kumpi buli alina bizinensi mu kibuga agula piki n'ekigendero ekyokugenda ng'atwala abasaabaze n'amadde akumyewo abasaabaze. Abo abasaabaze baffe si babakola mu zaakeedi, abakola mu akeedi balina kubeera basaabaze, tebalina kubeera ate batuvuga basaabaze. Nabwe kityo abasaabaze baffe babadde tebalina ngeri gye baawulamu ani avuga bodaboda ani atavuga bodaboda. Twagala naffe tufaanane ng'abatakisi. Ennaku zino bw'oyimirira ku kkubo osobola okutegeera nti eno takisi, eno super custom. Kati ku mulundi guno naffe aba bodaboda, owa boda atayagala kwambala uniform va mu mulimu gwaffe, kuba gwomu tugenda kutwala nga gwomu ku bamenyi b'amateeka bwe tuyagala kwambala uniform ng'egenda okwawula ku atali wa bodaboda. Uniform eno yatongozebwa dda, president yagitongoza, minisitule w'ebyentambula yagitongoza, naffe abakulembeze twagitongoza. Mukyalinda ki abavuzi ba bodaboda? Tetugenda kukkiriza muzannyo mu mulimu gwaffe, omulimu gulina okutereera.